eddembe ddala obusiraamu bwe lyawa omukyala lam takun laha haqqu lirth, omukyala ku mirembe egyasooka nga obusiraamu tebunnasaasaana yali talina mugabo gwonna kusikira mu maali ebeerekeddwa kitaawe nga talinamu mugabo. Era mu kiseera ekyo baalinanga engombe egamba nti la yarithna man yahmilu saif, omukyala atasobola kukwata kitala ayinza atya okutusikira, nga tebakkiriza ddala mukyala yenna kutwala ku mugabo gwonna mu birekeddwa mukadde we kitaawe. Olwaleero abantu abaagala okutujooga kutuyisaayisaamu amaaso ngaabasiraamu nti abakyala twabaleka mabega, bwe batuuka mu kino ekyobusika aga nti okumanya obusiraamu bwaleka omukyala emabega, gwe tolaba ne mu byobusika omwana omulenzi atwala kinene okusinga ku kyomuwala. yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, nti kati tolaba nga kati lwaki omulenzi atwala ekinene nga bonna baana bonna baana, kakati ate lwaki omulenzi ye atwala ekisinga ku muwala, bonna bafune kyenkanyi kubanga bonna baana. naye obusiraamu olwokubanga omukazi bwamuleka emabega, era ne mu busika omwana omuwala atwala kitono, omulenzi n'atwala ekisinga ku kyomuwala. Obusiraamu ekyo si kyebwatunuulira. Bigambo bino mubizzeeyo mwanugule munyonyole. Obusiraamu okugamba nti omwana omulenzi asinge ku muwala, tebwatunuulira nti amusingeko kubanga ono mulenzi ono muwala, nga ekyo kyokka okugamba nti mulenzi muwala kyekivaako okusinga. Bwatunuulira masuuliya, obuvunaanyizibwa obuyinza okubeera ku mwana omulenzi n'omwana omuwala. Senga kitaabwe afa, katugeze bali baana babiri, omuwala n'omulenzi, taata afudde, omuwala ali mu myaka 14 omulenzi 15, katugeze taata waabwe agenze, bagenda bakula alese n'ebyobugagga, naye bwe batuuka mu myaka egy'okwetombola okubeera oba bafumbo, omulenzi alina okunoonya sente eziwasa, kubanga yalina okutwala ebintu egyanawasa, yalina okuwa amahale omukyala gwagenda okuwasa. Omwana omulenzi ndowooza olaba obuvunanyizibwa nga bwanjawulo. Omwana omulenzi ono yalina okuzimba amaka wagenda okusuza omukyala oba okusala amagezi okulaba mukyala we anaasulawa. Omwana omulenzi ono yalina okusala amagezi okulaba mukyala we kyanaalya ne kyanayambala, n'endabirira yonna ekwatagana ku mukyala. Ebyo byonna biba ku mulenzi nga yalina okubikola eri mukyala we. So ate omwana omuwala Allah wamusaasira n'akula n'afuna amutwala yalina okufaayo okumuwa amahale n'agafuna, yalina okufaayo okumunoonyeza wanaasula, amutwala omuwala yalina okufaayo okulaba ngeri kijanaamulabiriramu nga Allah bwagamba awasiza omuwala. Nolwekyo olaba nti obuvunanyizibwa obw'omuwala buba yalina ekitundu kinene wayambibwako okusinga omulenzi. Allah ekyo kyeyatunuulira, so tatunuuliraga nti ono muwala ono mulenzi, wabula buvunanyizibwa ki obuli wakati w'omuwala n'omulenzi. Abaana obwo bwali bwenkanya oba nedda? Era omuntu agamba nti omuwala n'omulenzi bafune kimu, mulowooza ye mwenkanya okusinga Allah yaga nti omulenzi atwale ekisinga ku ky'omuwala? Nolwekyo tunyonyole, tusomese
kubanga olwaleero osanga n'omukyala nga naye alina enzikiriza eraga nti ddala obusiraamu bwamuleka mabega oba bwamulyaza amaanya kubanga kituufu lwaki fena tetufuna kyenkanyi fena tuli bantu naye nga allah alina kyeyatunuulira mu buvunanyizibwa kubanga mwenkanya okusinga ffe. Nolwekyo omuwala yali tayina mugabo gwonna mu maali ya kitaawe nga tayina wadde hakki gyafuna era nga tebamuwa. Ate noweewuunye ebyo byaliyo edda ngaobusiraamu tebunasaasaana naye nakakati nawano mu Uganda weebiri. Wallahi manyi ekitundu Kiramba nga kiri mu disitulikiti nga 3 eza gavumenti naye nga taata bw'aba afudde omwana omuwala tebamuwa. Mu kiseera kino kati omwana omuwala tebamuwa ku byabugagga birekeddwa kitaawe. Mumanyi we bagamba nti ffe tuddire tumuwe maali yaffe agitwale mu kika kiri ekirala. Yenzikiriza eyo gye balina era tebamuwa kabira eyo bweri wano. Ojja kujja ombuuza empolampola nja gikubuulira. Sitwagala kusomesa nnyo mu ngeri yakwatuukiriza nakyo naye kabira bweri. Edda bwe kityo bwe kyali ng'omwana omuwala tafuna mugabo mu maali ya kitaawe. Nakakati wakyaliwo mu Afirika nawano mu Uganda abakkiriza bwe batyo kutuusa obusiraamu lwe bwajja ne bugamba lwaki tasika, lwaki tafuna mugabo, lwaki omwana omuwala tasikira maali ya kitaawe. Allah nassa obwenkanya n'agamba nti lirijali nasiibu mimma taraka alwalidani walaqrabun. Suratu Nisa. Allah agamba nti abakyala abasajja balina omugabo gwe balina okufuna mu ebyo ebirekeddwa bakadde baabwe. Mimma taraka alwalidani walaqrabun, mu ebyo ebirekeddwa bakadde baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe. Walinnisaai nasiibu, n'abakyala nabo balina omugabo. Mimma taraka alwalidani walaqrabun, mu ebyo ebirekeddwa bakadde baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe. Mimma qalla minhu, kabibeere bitono bitya, au kasu oba bingi, nasiiban mafuruuda, balinamu omugabo ogumanyiddwa. Abasajja n'abakazi balina omugabo mu birekeddwa bakadde baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe. Mimma qalla minhu, kabibeere bitono ddala, au kasura oba bingi, nasiiban mafuruuda, mulimu omugabo ogumanyiddwa. Abangi abali mu Uganda wano ne mu nsi endala ezisigadde nga bagamba nti omukyala tetumuwa kubanga bwe tunamuwajja kusitula emaali yaffe agitwala eri gy'anaafumbirwa. Ne Allah eyagamba nti oba bitono oba bingi bafune, ani mwenkanya? Busiraamu bwe bwenkanya ku ludda olwo. Nolwekyo obusiraamu bwawe ekitiibwa omukyala. Omukyala yali taweebwa kintu kyonna, pointi endala yali taweebwa kintu kyonna ng'atuusa okufumbirwa. Omuwala ng'atuusa okufumbirwa wabeerangawo sente taata we ze yasalanga ng'azisalira omusajja agenda okumuwasa, nga era baziwa ye taata we era nga yazitwala. Obusiraamu tebunatandika musomesebwa nga taata yasala sente zayagala muwala we ne bazimuwa era n'azitwala. Obusiraamu ne bujja nga bulaba tekisaanidde ne buteekawo sisitimu y'amahale. Kyala asabe amahale ate wabanga asobodde okuweebwayo ekirabo kyonna aweebweyo. Eri ebadde Suratu Nisa aya saagikootinze naye eringa yamukaaga eringa yakutaano yamukaaga awo. Lirijali nasiibu mimma taraka alwalidani walaqrabun. Era neno Suratu Nisa nga Allah ayimirizaawo amahale n'ekirabo kyonna ekisobola okuweebwayo eri omukyala. Allah yagamba tabaraka wa taala nti wa atu nisaai sadaqatihinna nihla, wa atu nisaai sadaqatihinna nihla, muwe abakyala
amahare gaabwe n'ekirabo kyonna kyoba osobodde omuwa nga wadde si mahare ka smartphone oba ekirala kyonna busiramu bwekikukkiriza era bwekyogerako mu aya eno eri mu suratu nisa aya eringa yakunaawo saaje kuotinze wano naye nga gye buvuddeko ng'omukyala taweebwa mahare wadde ekirabu kyonna obusiraamu ne bujja ne bumusanga mu eyo embeera ne buteekawo amahare n'ekirabu omwami awasa kyasobola okuwaayo. kana alarabu fi ljahiliya yakrahuna albanat, twakyogeddeko wali mu background nga tutandika nti mu jahiliya period abawala bwe baali tebagalira ddala mwana muwala nga bamulaba nga owekisiraani nga babalaba nga balina obumogo obwenjawulo era buli mwana eyazaalibwanga mu kiseera ekyo nga bamuziika mu ttaka ng'afiira omwo bagamba nti tetwagala kutuleetera bisiraamu embeera eyo nebeerawo bwetyo bwetyo okutuusa obusiraamu bwatandika okusaasaana kulaani ekka allah nassa aya mu ngeri y'obulumi neyokwagala ekikolwa ekyo kikome nagamba nti waidha almawudat suilat, abaana bano abobuwala battibwa naye abaana abobuwala bebalibanga babuuziddwa biayi dhambin qutilat, lwaki battibwa? kakati ekibuuzo bali bababuuza bawala lwaki mwattibwa batalina musango ababatta bali bawebali, kitegeeza nti kuli bakupiininga babatta tilwaki abaana bano mwattibwa ngaate ababatta webali. olwekyo abaali balina imaani mu kiseera ekyo batandika okulaba nti kibi okutta abaana ab'obuwala era nibatandika okulekeraawo ekikolwa ekyo. ekyo kwali kulwanirira kitiibwa naddembe lya mukyala. wa min madahir takrimu almar'a fi lislam alihtimam bitalimiha, mubimu kubiraga nti obusiraamu tebwaleka mukyala mabega, kwe kubeera nga butwala nnyo ekyokumuyigiriza ngaekikulu okumusomesa. okusomesa omwana ow'obuwala kya busiraamu era obusiraamu bwekitwala nga kikulu. nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye ebyobubaka yagamba nti talabul ilm faridatun ala kulli muslimin, okunoonya okumanya kikakafu ku buli musiraamu. eno enjogera ya hadithi nti ala kulli muslimin, muslimi eno eteekamu buli musiraamu yenna, omukazi n'omusajja. nolwekyo okunoonya okumanya kya buli omu, omukazi n'omusajja. senga kwali kuleka mukyala mabega, obusiraamu wandiga nti okugjako omukyala, kubanga omuntu nga wayagadde okuleka omuntu emabega mumme okumanya mu ddiini, bwoba oyagala okumuleka emabega mumme okumanya mu byensi, bwoba oyagadde okumuleka emabega mumme okumanya, mumme information. kati olwokwagala tutambulire wamu, obusiraamu bukakasawo okumanya nti kikulu era kyatteeka ku musiraamu yenna, omukazi n'omusajja. obusiraamu bwagulumiza omukyala ne buwa ekitiibwa raayu ye, fikira ye gyalina, opinion gyalina ku nsonga yonna, obusiraamu bugiwa ekitiibwa ekyo. obudde butandisa okunzigwako ojja kukisanga mu surat almujadila ngaetandika. abasajja balinga abasajja mu kiseera ekyo mu mirembe gyayita balinga batalaka abakyala baabwe mu ngeri etali ya busiraamu, ng'akeera ku makya neyeerayira naga nti gwe kati olinga maama wange, omugongo gwe omulabanga ogwa maama
nolwekyo tokyali mukyala wange, okutuusa abakyala bebekubirako enduulu eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nabako okulamula kwe yakola. Naye Allah nayagala okulongoosa okulamula okwo kwe kussa aya eno nti kad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasmau tahawurakuma. Nga Allah agezaako okulaga nti awulidde okuwanjaga kw'abakyala bano ne discussion eri wakati waabwe n'abasajja ne wakati waabwe ne nabbi sallallahu alaihi wasallam, okutuusa essula eno nagyeraga mundaawo egenda ennyonnyola omusajja engeri gyalina okweyisaamu ne mukyala we bw'aba yagadde okumutalaka akola atya, ayita mu makubo ki, ng'agezaako Allah tabaraka wataala okulwanirira eddembe ly'abakyala balemenga kugobwa mu bufumbo bwe batyo. Obusiraamu mu kitiibwa kye bwawa omukyala bwamuwa haki fi an tujiza man turid, okwesalirawo kwani gwayagala okufumbirwa. Konsenti eyagirina ngaomukyala, si wakuwaliriza buwaliriza nti oyo gugenda okufumbirwa. Era yensonga lwaki abuuzibwa omusajja omusiimye n'amateeka agaliwo agagobererwa nti bwagamba bwati kiba bwekiti, naye nga alina okubuuzibwa nti omusajja omulabye naye omusiimye asobole okubeerako n'okukkiriza okugwe nti musiimye. Eyo konsenti agirina okuva mu ye. So nga mwandi baliga nti taata wamusalirewo oba maama wamusalirewo. So ekyo kyali kuwa mukyala kitiibwa n'obutakyobola ddembe lye, asobole okwesalirawo, aleme kuwalirizibwa ku musajja gwata asobole kuwangaala naye oba gwatasiimye kuwangaala naye. Obusiraamu bwawa omukyala ekitiibwa bwe bwaddira khula, okweyambulula kw'omukyala ne bukuliranyisa talaka y'omusajja. Omusajja alina right singa alaba nga takyasobola kuwangaala na mukyala we olw'empisa ezisiiwuuse, olw'eddiini, ng'alaba takyasobola, asobola ng'ayita mu mateeka n'atalaka mukyala we, amakulu ne bawukana. Omusajja right eyo agirina, naye ng'omusajja bwagirina n'omukyala alina right okweyambulula omwami we singa ng'alaba nti eddiini ye n'empisa ze tezikyamusobozesa kubeera na mwami we. Obwo bwali bwenkanya bwanedda, kuba bandiga nti omusajja yekka yatalaka kubanga yawasa, naye n'omukyala asobola okweyambulula nga ekyo kyekimu nga bwolaba talaka ate era bwe kiri ne kukweyambulula. Obusiraamu bwawa omukyala ekitiibwa fatusawiha birrajuli fi umuri kathiratin, ne bumwenkanyankanya n'omusajja mu nsonga nyingi. Kati ng'eyo eyatalaka ne khula, olaba nga waliwo obwenkanya wakati w'omukazi n'omusajja. Bwamwenkanyankanya mu kulagirira empisa ennungi n'okuziyiza emize. Innaha ta'muru bilma'rufi wa tanha 'anil munkar mithlaha mithlu rajul. Omukyala naye asobola okulagirira empisa ennungi nga bwolaba kakati bwe tukola wano, nga bwolaba abasajja ne bakola daawa ne basomesa, n'omukyala ekyasobola okukikola n'okuziyiza emize era n'afuna n'empeera zaakyo. Ng'omusajja bwakikola n'omukazi asobola okukikola. Allah yagamba ti walmuminuuna walmuminaat, abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakazi ba'duhum min ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Buli omu eri munne balagirira empisa ennungi ne baziyiza n'emize. Annaha tusawi rajulu fil amali salih, omukyala yenkanankana n'omusajja mu mulimu omulungi
omukyala gwaba akoze nakakonyeko wali naye nabadde nzivunula ayeri nekati ene pointi namba ega nti mukwenkanyankanya Allah kweyenkanyankanya abakazi n'abasajja mu bintu ebyenjawulo omukyala yenkanankana n'omusajja mu mulimu omulungi ogwa ibaada oguba gukoleddwa. Bwasiiba aba asiibye ku lulwe ng'omukyala, bwasaala aba asadde ku lulwe, bwasaddaaka aba asaddaase ku lulwe, so si ku lwa mwami we. Era kyovula Allah yagamba nti man amila salihan, suratu Nahli aya 97, Allah yagamba nti man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah yagamba nti omuntu bwakola omulimu omulungi, si nsonga mukazi oba musajja, kasita abeera mukkiriza, Allah yagamba nti falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, omuntu oyo tujja kumuwa obulamu obusinga obulungi fi dunya wa fi akhira, kasita abanga akoze omulimu omulungi. Naye kyetwagadde mu kyo kyeki nti min dhakarin aw untha, mukazi oba musajja, omulimu bwe guba omulungi guba buli omu agufunamu ku lulwe. Obusiraamu bwenkanyankanya omukazi n'omusajja fi lmuamalati lmaliya, mu byenfuna. Singa omukyala abeera n'emaali ye nga yeye yagifuna mu mateeka, ne buba nga gwe wamuwasa, emaali y'omukyala eba ya mukyala okutuusa nga ogibugjeeko mu mirembe, mu bulungi, mu kukkiriziganya. Nolwekyo omukyala afuga ebyobugagga nga bibye, ettaka, amayumba n'ebirala byonna. Era omukyala asobola okukola obusuubuzi obutakondana n'amateeka ga busiraamu bwonna, n'abufunamu n'essente, era nezibanga zize wadde nga mukyala mufunga. Mu kwenkanya ekyo obusiraamu bwakituukako. Nga mbuuzika ebigambo byange, nziramu okukkaatiriza nti ekifaananyi ekisiigibwa eri obusiraamu nti obusiraamu bwaleka omukyala emabega si kituufu. Tewali ddiini wadde ekibiina ekyebyobufuzi oba ekirwanirira eddembe ly'omuntu oba entegeera yonna ey'ekigunjufu erwanirira eddembe ly'omukyala okusinga eddiini y'obusiraamu. Abantu basinze nnyo ekifaananyi ekyo. Olwekyo tubasaba bannange, tubakubira omulanga nti mugezeeko okugenda nga munoonyereza okumanya eddembe ly'abakyala, ate mutegeeze n'abantu ekifaananyi ekirungi obusiraamu kye bulina eri omukyala, kubanga tulina obuzibu bunene nnyo olwaleero. Ti buli muntu yenna ayagala okujonga obusiraamu ku ludda olwo lw'omukyala, alagira ddala basangeyo mu bibiina oba bwadiikino oba bwaki, kakati nammwe abakyala abasiraamu nammwe muveeyooko. Oluusi ate nga nayogera busiraamu, nga era ateekerawo ddala ekifaananyi ekiraga nti abakyala abasiraamu balekerwa emabega, ekitali kituufu. Abantu bakoze ebintu bingi ebigenda biraga biwa mesegi nti obusiraamu omukyala bwamuleka emabega, bwalinyirira n'ekitiibwa kye. Naye ng'ebimu byakutujonga n'ebirala babikozesa obutaagala ddiini eno, hatred gye balina ku ddiini, n'ebirala babikozesa obutamanya. Mu 2003 mu New York waliwo omukyala eyatandikawo omuzikiti nga gusaaza ejjuma nakati gyeguli, naye yakutandika mu 2003 ng'ayagala okulaga ensi nti omukyalo ono omusiraamu yalekebwa emabega, naye yandibadde asembezebwa ku mwanjo. Omuzikiti ogwo abasajja n'abakazi bonna batuula wamu, kasavu kanyama. Era osanga nga omusajja atudde wano mu maaso ngaddako mukazi, mabega we mukyala, wali musajja, bonna bwe gutyo okutuusa eringa hoolo, naye nga
aguyita muzikiti era bwamala ye yakulembera ejjuma. For the first time yakikola mu 2013 naye mukwongera okunoonyereza bagambye nakakati gyeguli mu New York. Omukyala nakulembera ejjuma nga kyayagala okulaga nti lwaki n'abakyala nabo tebasaazaako, n'abakyala nabo balina okusaaza. Kati kwe kuteekawo embeera yenyini agyeteekerewo alage nti era balina n'okutuula wano wamu ate nabo balina okusaazaako. Ebyo byonna byakutujonesa n'okuba nti tebamanyi kiki kiri mu busiraamu. Kubanga bwogira ne weebuuza nti kale oba omukyala oli ayagala n'abakyala basaazeeko, lwaki akyagala kibeere mu busiraamu mwokka? Lwaki abakyala tebakulemberako church ennene mu Uganda zinnansangwa ne tumanya nti ku mulundi guno ono owerubaga bwavuddeko ekyokulabirako omukyala yazzeeko? Lwaki olunaku olumu paapa kati tulimu wakumeka bagenda babawo enamba paapa yasooka owokubiri owokusatu, lwaki omulundi ogumu tebagamba nti ku mulundi guno paapa tulonze mukazi? naye lwaki omuntu ayagala kibeere mu busiraamu mukka? kwegamba olaba nti twetaaga okwongera okusomesa ate naffe ffennyini okumanya nti abantu abagala okuvoola eddiini eno tebatudde, batujonesa ku byokuziika nti leero obusiraamu kasookedde bumma mukyala ddembe lye bwe bwatuuka ku kuziika olwekuli batera nnyo kikozesa awe eddembe lye ng'amaze okufa ne bulijjayo tobola babumuziika musanda 5 ate omukazi 3 eddembe lye bwaliraba amaze kufa. Omulokole nga yagambye bwati okolaki? Njagala nfune ku birowoozo byammwe okolaki? Kubanga babyogera Katonda bakumbuza nti seeka muddemu ntya, nze njagala nfune ku birowoozo byammwe omuddamu ntya. Babyogera nnyo ate babigamba abaana abato 18-20 mu myaka egy'okuvumbula egy'okulowooza ennyo. Bwagamba bwati okolaki? Omulala gaseeka nesooza nenvaawo oba okoze ekyo oba oyambye eki? Bw'oyomba aba akuwangudde. Naye nga kati ebyo byonna weebiri, naye nga buli kimu kirina ensonga lwaki. Bwe batuuka ku byokukola era bakyogera bwe batyo, ne ku byobusuubuzi ne ku byobusika nabyogeddeko. Okukola ne bagaa nti omukyala omusiraamu bwakuleka mabega bwakukuumira mu nju. Omukyala asobola okukola naye akola ki ng'omukyala? Kubanga ekyamazima omukyala mukyala n'omwami mwami, ebyenjawulo bingi. Mukyala alina amabeere, omusajja tagayina. Ogamba ebitwawula ng'abasajja, naye lwaki gweoyagala ogambe nti kugamba ng'abasajja bwe bali bwe bati n'abakyala babeerere eddala bwe bati, ate nga basigala era bakyala? Ffe tetwagala kusomesa nga tukweka eddembe ly'abakyala Allah we yali bawa, naye newe yabawa ekitiibwa ng'abantu abalala balabanga eyabakkakkanya, nakyo tukibalage nti wano Allah yali awa mukyala kitiibwa okumukugira nti si buli mulimu kyolina okugukola, okusinzira ku butonde bwo, okusinzira ku kitiibwa kyo, ku maanyi go. Si gwosaanidde okulinnya loole y'amanda etambule okuva e Masaka oba egindi ng'eyingira Kampala, nga bw'okowa wegeka ku musajja ate atali mwami wo. Kwegamba olaba nti okukola weekuli, naye akola eki? Siramu ne buteekawo ekikomo olw'okukuuma ekitiibwa. Babavumirira ku kwambala nti siramu namwe bwabatulugunya bulala buli kaseera nobeera mu kibwibwi, nobeera ngamba akyogera mu lulimi olutamya, naye nga enyambala kitiibwa. Siramu bwayagala kuba omukyala kitiibwa era olaba nga weekiri. Dhalika adina an yurafuna wala yuzaina
bakyala bwe banayambalanga obusiraamu bwe bulagira bajja kuwona obutanyiizibwa basajja boononefu kubasiiya okubagamba obugambogambo obalaba mu tawuni awo nga wayiseeko naddala wali mu kinnya wakati awo wabeera abangi aba ayitawo bwati nekamukwata omukono akafubuko nagwesamulako mu busuku obwekitalo naye ngaera kagugutteko kati omulala najja nga yambadde hijabu ye nga mama hajatiyitawo kitiibwa kisigala nga wekiri naye omulala abikutamya naga simanyi temukwatibwa bbugumu simanyi era abikutamya nga mbuuzika ebigambo byange mbakubira omulanga nti obusiraamu bwagumbiza omukyala ne bumuwabaitisize mu nsonga nyingi tugonyeko bugonyi ebirala bikyasigaddeyo khairul mata omukyala kyekyokweyagala ekisinga kwegamba kyekirungi ekyebbeeyi ekisinga mu nsi nabbi yagaa nti adduniya mataabu wa khairu mataiha almaratu saliha eduniya ejjuddemu byamasanyu ejjudde birungi naye ekirungi ekisinga ye mukyala omulongoofu kale omukyala kya bbeeyi eri omwami ne munsi nolwekyo tubakubira omulanga nti mugezeeko okulwanirira eddembe buli wemuliraba eri abakyala okuliteeka mu nkola kubanga oluusi kiyinza okubeera nti naffe tufuuka ensonga ey'abantu abalala okufuna we batujogera nga balabanga ffe abatamanyi eddembe ly'abakyala olw'obutaliteeka mu nkola muliteeke mu nkola mu maka gammwe muliteeke mu nkola mu mbeera zammwe mu dalusu zammwe ne mu mbeera endala ez'enjawulo era bwetukubira ne abakulembeze baffe ab'obusiraamu nti tugezeeko okwongera okusomesa emisomo egifaanana bwegiti kubanga tegisomeseka gyetaaga okusooka okunoonyerezaako n'okunyonyola oluusi si gye emisomo egya bulijjo ngaeswala naki naye tugezeeko okugikolera enteekateeka abantu ddala bamanye kubanga kati ensi wano weeri abantu bakutte abakyala okulabika nti boonoona umma eno n'ensi yonna okutwaliza awamu nga bayita mu ddembe ly'abakyala bwekityo bakulembeze baffe tubakubira omulanga ku nsonga eyo ne gavumenti yennyini okusala amagezi okulaba nti etuyambako mu butawaganyaza buwaganyaza kubanga juzi waliwo wenali ngaomuntu omukulembeze yali ayogera ku mukolo ogw'abakyala nabiwulira sipiiki yonna nagiwulira naga nti ono omukyalo ono mumulaba wamaanyi nnyo yamegga abasajja 10 noono yamegga abasajja kwegamba ekifaananyi bwe kijja bwe kityo oyongera ate okulaga nti okuvuganya kuli wakati w'abasajja n'abakazi so nga buli omu alina rightisize ezimumuweebwa nze ndowooza nti tuporomotinge rights z'abakyala bwe balina ozifunira n'ez'abasajja bwe balina ozifunira waliwo omukyala nga musiraamu juzi era namulyanga nti kati ngaabasajja bwe bakola bwe bati naffe tulina okukola bwe tuti kuleme kubeera kuvuganya nakulireetinga nti ngaabasajja bwe bali bwe bati naffe tubeere bwe tuti mwe mukole ebyammwe ngaabakyala mulwanirire eddembe lyammwe abasajja muyambeko okulwanirira eddembe ly'abakyala libeerewo kubanga obusiraamu bwali bawadda naye nga si kuvuganya kuba nti abakyala basinge abasajja oba nabo babeerenga abasajja bwe babeera mu kino awo tunaaba tuvudde ku mulamwa ogw'obutonde baagaliza ebiseera ebirungi kibuzo ekisooka mukyala abuuza agandi ndi nina emyaka 25 maze mufumbo omwaka gumu naye ogwo omwaka gumazeemu omwami wange tasulangako waka yadde n'olunaku n'olumu ajja misana naŋŋamba atya mukyala we omukulu okumanya nti alina omusajja wasa omukyala omulala
nkole ntya okufuna obwenkanya. Genda eri omukulembezeewo ow'eddiini mu kitundu ekyo muyitiremu ensonga. Ekyokubiri, omusajja yawasa tannaba kutuuka, kubanga buno obusobozi bannange bwe bagamba naawe webuli nti oyo aba alina obusobozi bumwe, kwegamba obusobozi negweyo ensonga kwebuli. Bwobanga tonnaba kufuna maanyi gasobola okutwala ebbanga, agamba emyaka emeka, mwaka gumu nga tonnaba kusobola kudda kusula wa mukyalawo, kubanga ajja kumanya oba yamanya nabakibaki wali tonnaba kusobola. Era nyabo omwami akulyaza amaanya, era mu maaso ga Allah tabaraka wa taala alina omusango. Naye kati gwe kyolina okukola ngaomukyala, genda eri abakukulembera mu kitundu ekyo, bwe banaaba tebakoze kikuyamba, era ogende kubaddako okutuusa lwonofuna obwenkanya eri omwami wo. Abuuza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa abakyala mu Qur'ani yaboogerako nga ekikemu. Lwaki Allah tabaraka wa ta'ala, ekibuuzo mukiwulidde, njagala kusooka nange kubuuza kino, lwaki emaali ng'ate ennungi gye tuli era nga tugikola era nga tujagala, Allah yagyogerako ng'ekikemu? Lwaki abaana baffe Allah yaboogerako ng'ekikemu gye tuli? Kati nyamukula, okwogerako Allah tabaraka wa taala enjogera gyeyogera ng'ekikemu ku bakyala tekwali kubavoola, wabula kwali kulabula eri omuntu mu bulamu bwaffe nga wetuwangaala ayinza okutwala ennyo embeera ze zonna nga zonna bakyala. Mukyala bwaba ayogedde tomubuulira kirala, mukyala bwaba alina kyamugambye ate tomubuulira nti wakyali yeswala. Kwegamba mu mbeera eyo omusajja akirabe ng'ekikemu, kyokka kigezebwa n'okusingako awo nti kifuukira ddala ekikemu abakyala okugjako badda basaasidde ne balongooka. Naye wabanga yayagadde okukusuula mu bwenzi akisobola, wadde nga gwoyina ekigambo ekigamba nti owange, naye nga yakyagadde tosobola kumuwona. Eri kumbula tonnawawiya mizeero yennyini, bw'oyimirira mu kkubo lyayo evaawo naawe. Kwegamba si mu mutima mubi, naye kubalabula nti omukyala asobola okukusuuza eddiini ng'obadde ogirina, kubanga Allah mu kututonda n'okutugamba okumusinza yagamba nti ajja tugezesa n'ebintu, amanye abakkiriza muffe n'abatali bakkiriza. Kati amakulu oluusi ogwobuga nti kikemo mu Luganda kiyinza okuwulikika bwe kityo, naye nyinza nokiyita ekigezo nti omukyala kigezo eri abasajja mu bigezo Allah byeyagamba okutugezesa nabyo. Era kisigala amakulu galinga agagamba nti kikemo, naye n'olulimi nalwo tulwegendereza. N'olwekyo ndowooza nyanukuddeko ekitundu, nyanukuddeko inshallah. Ono agamba bannaffe abatali banzikiriza ya busiraamu batugamba okuwasa abakyala abana si bwenkanya eri abakyala, okyogerako nti ekiseera. Nawandikayo akatabo kali mu lulimi Luganda kagamba nti ekyama ekiri mu kuwasa abakyala abasukka mu ogambye ki? Nolwekyo omuntu omulala naddala ngaakulembeza obukyayi n'obutamanya bwatyo bwayinza okukitegeera nti si bwenkanya
kubanga wabatowadde mukyala wono omulala ekitiibwa naki kati bo ne basalawo bakole obwenkanya bayite n'omugwenzi agenda okufa nga alina abakyala 4 oba 5 kubanga bayisa ne munamba n'obwana omulala bamuleeta amaze kufa obwenkanya ye namukolera ku saidi eyo okusinga okubuleeta mu sisitimu entuufu naye mukyo kyabwenkanya kyova olaba Allah tabaraka wataala yagamba nti fain khiftum alla taadilu fawahida bwobanga olaba nga tosobole kwenkanyankanya eri bakyala bo bonna bano bowasiza sigala kuomu kubanga yamanya nti omuntu ayinza obutenkanyankanya newabaawo obutali bwenkanyaawo wakati kati Allah aga nti bwobanga olaba nti tewenkanyenkanye towasa mukyala omulala wakubiri oba owokuna ngaolaba nti obwenkanya tebubeerewo kitegeeza nti ekikolwa kino ekyokuwasa kyo kyennyini kyabwenkanya nolwekyo anaaba tasobodde bwenkanya tawasa mulala mu bwenkanya bwakyo kigaziwa kubanga okuba kwetagana kubeera musomo mulamba taadulu zawujaati naye mu bwenkanya bwakyo nti waliwo embeerezi Allah ze yatunuulira okutuuka okuteekawo etteeka oba ivini nti omusajja asobola okwongerako omukyala omulala yatunuulira embeerezi enjawulo omukyala ayinza okubeera mu butonde nga munafumu okusinga ku mwami we ngaomwami asigala ate nga emirundi egisinga obungi bwe kibeera omwami asigala akyayagala mukyala woono naye nga ate omukyala awakomye mumbeera eyo amaanyi gano kagagabanyeeko awalala abakyala abenkanya nga bafumba ne bakyala bannaabwe bagenda ne boogera ekigambo ddala gati musajja yandibaddeko n'omukyala omulala kubanga ofuna okuwummula ofuna okweteekateeka okwenjawulo ofuna essuubi ngaate embeera y'obutonde eyo ekolebwa na mutima nga gukukakkanye kati abakyala abasinga obungi ekyo bakyenyumirizamu ne bagaa nti musajja yandibaddeyo n'omukyala omulala nolwekyo kyali kyabwenkanya kubanga Allah alina byeyasooka okutunuulira nga tannaba kuleeta kino era kyeyava yagamba nti ate asobole kwenkanya tawasa kino kyo nkikomezaamu ono abuuza bwabeera ngaayogereza omuwala ayagala okumuwasa biraba bimuwadde kaseera katuuse okumuwasa nekugwa butaka akola nti ebiraba bibanje oba tabibanje ekirabo sebutondeka kwolesa bwavu nnyo abuuzi ekirabo kiba kirabo era munokimuwa lwakusiima gwe n'okwagala okumusiimisa ye kati emitima Katonda yagikola bwe gutasinkana ogugwe ne gutasinkana nagugwe kyonna bwati bwaba akigeze manya nti ezo zigendedde awo ebirabo bigenze kale wekuba kubifunamu mpeera naddala omutima gwoba okulembeza onoobifunamu empeera kubanga obadde okikola omutima mulungi nakwagala kutengula mutima gwoli osobole okumuwasa naye sebo tobibanja kubanga ekirabo kiba kirabo okujjako nga singa wabadde wakukwakulizo mga nti ebintu bino mbikuwa naye olina okukakasa nti obitwala ngaokakasa nti ojja kunfumbirwa bwoba tonfumbirwe totwala bintu byange tondyako bintu byange nga tonfumbirwe kati wekiba nga kirimu eyo layini nakkiriza nga akakwakulizo kabaddewo osobola okubanja ebintu byo naye wobanga omuwadde mu ngeri y'ekirabo ekirabo kisigala nga kirabo kintu ekiweebwayo nga oyagadde olw'okutengula omutima gwoli akitwala tobanja sebo waweddeyo
ekisembayo awo nagezazaako kibuuza okugoba ekitabo nakikweka naye tusaba okukitegeera nga abadde akibuuza. Agamba eddembe lyaffe kyamukyalo, eddembe lyaffe okufumbirwa nga eddembe lyaffe okufumbirwa nga tetusambangako kabiira oba tteeka okuva eri owekitiibwa subhanahu wataala. Teeka okuva eri Allah tabaraka wataala omukyala okwekuuma n'omusajja okwekuuma n'ofumbirwa oba n'owasa ng'omwami wo yagenda okusooka okukulaga kyotalabanga n'omukyala bwotyo ku ludda olwo. Teeka okuva eri Allah tabaraka wataala era nkola ya ddiini. Kati abantu okukiza kugamba nti ddembe lyaffe kugamba gwe weesalirawo nedda, senga oluzajja akapiira nga tonaba kufumbirwa buba bwenzi era n'ekibonerezo kyabenzi bwekiri. Nolwekyo omuwala oba omusajja omulenzi olina kwekuuma owase otandike embeera eyo ey'obufumbo ng'ogitandikira ku mukyalawo, n'omusajja bwotyo n'omukyala bwotyo olina okutandika embeera ey'obufumbo ng'ogitandikira ku mwami wo. bw'oba wakikola dda ebweru w'obufumbo wakola obwenzi osaanidde okwenenya eri Allah tabaraka wataala ku kikolwa ekyo. Ebibuuzo biweddeyo. Mbeyanziza kumpa akadde kano okusookera ddala bannaffe bano abatesitesi abafuraiya ffe mujja kutusonyiwa, tetujja kulekerawo kubeebaza kubanga mu musomo gwange ogwasembayo bwe nali wano nasomesa ku tekinologi ebirungi ebimulimu n'ebibi ebimulimu, nembalaga nti kyengera byengera Allah tabaraka wataala byeyatuwa naddala abantu b'omulembe guno, era nembasaba nti mukyenyumirizeemu nga mukikozesa ng'ekyengera. Naye nembalaga nti waliwo okuzembeya ng'abasiraamu okukozesa ekyengera kya tekinologi era bwe tutandise okuzembeya. Naye bano abaana ba Suraya bano tubayita baana olw'emyaka gyabwe, mwenna gye mubalabamu buli w'omulaba, ate mwattu n'abakulu ababasingako nabeera olabanga abaana. Nolwekyo tubenyumirizaamu nti okusooka bakola enteekateeka ng'eno ennene n'abo bonna ababayambako, ate ne bakwata emisomo gino ne bagyongerayo ng'omulembe kaakati bwe gufaanana. Tusaba Allah tabaraka wataala abakwatireko omulimu ogwo ate era agubakuumire. Twala omukisa guno okwebaza abatesitesi abadaruso eno bonna, buli omu alina kye yakoze. Tumusabira Allah tabaraka wataala okumusasula empeera ennungi kubanga si mulimu mwangu. Nze ndi imaamu ku muzikiti nga bwegenda okubategeeza, naye darasa tetegekeka, n'ogitandika ogitegeka mu birowoozo n'ogizza ku mpapula n'otandika okuyita abantu n'otuuza abantu kati nga bwendaba bwe butudde bwe muti. Si kintu kya bulijjo. Nolwekyo bano tubeebaza nti bateekeddwa okuba balina obukodyo obw'enjawulo bwe bakozesa okutuuka ku kino. Mwenna buli omu alina kyakoze, tumwebazizza olwekyo. Ekirala njagala okwebaza baparticipanti mwenna naddala wembanga tunuulidde mu myaka gyammwe egy'ekivubuka n'abakulu babulidde mummwe. Abakulu abalimu nga babasinga tebakyali myaka gya kivubuka bababuliddemu, kati bonna buli wentunda bwe nti naba bavubuka. Mwebale okubeera abazira. Omuvubuka aba muzira nnyo okusalawo naga nti ngenze mu muzikiti, kubanga nze nina omuvubuka gwe mmanyi awangalira mu katundu wakolera emirimu gye. Abasiraamu bamuyitakawo nga bamaze okwazina ne bakkirira ne bagenda ku muzikiti, ate nga bwe baba bagenda bamugaa nti jaku tugende ku muzikiti. N'ayongera ebigambo bingi awo ebyokusangasanga ebyokujerega era n'atagenda.
olunaku lumu bamukwatako ku mukono ne bagenda nga bamulimbalimba ne bamutuusa ku muzikiti ne bamuwa akadomola afune wuzu, bo balina wuzu ne bayingira mu muzikiti ne bamuleka nga afuna wuzu, bwe yagimala n'atambula n'agenda ega n'atasaala. Nolwekyo omuntu okujja mu muzikiti n'osoma n'otuula n'osaala mu myaka egy'ekivubuka obeera muzira nnyo. Saba nga akibanywerezeemu, abawe amaanyi mukolerere obusiraamu buno kubanga mubalinamu nnyo essuubi ng'abavubuka. Mubusomere, mubutegeerere, mubwongereyo. Kati ng'ebintu bino byebimu ku bitusomooza bana bitusoomoleza ddala bino ddembe ly'abakyala lino. Nebyetaaga mubisome, mubitegeere, mufune engeri gye mubinyonnyola, mubyongereyo. Nammwe Allah bw'aliba ababuuziza ku buvubuka bwammwe, kubanga temugenda kuseetula kigerenze. Nammwe abaayita mu buvubuka n'abatanayitamu tetugenda kuyingira jja n'okujjako nga tumaze okubuuzibwa ku buvubuka bwaffe. Bwatambulira ku ki, bwaggwererera ku ki. Allah bw'aliba ababuuzizza akaseera kano mugenda kukanjula kano ke mwatuulako mu daruse nga musomera eddiini eno nga mwesomera, mulikanjula mu maaso ga Allah nti kaggwerera, kubanga kano akaseera ke mumaze wano buwangazi bwammwe. Naye biidhinillah mugenda kukanjula kabbeeyi nnyo mu maaso ga Allah, kagenze, temugenda kuddamu kukafuna, naye kagenze muli wano. Saba n'ebiseera ebirala bigende nga muli mu mirimu gy'obusiraamu. Bagaliza ebiseera ebirungi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Kyetaagisa okweyanjula. Amajja gange nze Imran Sali. Imran Sali banzaala Bugerere, era musinga kumanya mukulu wange Sheikh Swaleh Kibundu Munnabugerere, abasinga kumusinga okumanya, ate nange mumanyikirako nnyo bwe baga nti mukulu wange wamma tukutegedde. Kaakati batuzaala Bugerere awo, emirimu gyange gitambuliza ku Uganda Muslim Council kusingira ddala gya busiraamu. Nze omu ku baimaamu baawo, ate nga nze personal assistant owa deputy mufti mu kiseera kino. Kati mbakyanga babiri, owaffe owa wano n'oweeri. Nolwekyo olulimi lwekozeseza lufu. Kankomaawo mbagaliza ebiseera ebirungi. Wassalamu alaikum warahmatullahi.